Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nkyalira Walumbe Ettanda. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe yayita, ng'omuntu omu anziruukiridde era n'antegeeza nga Walumbe bwe yali ampita ewuwe Ettanda. Nayita mu kiro eky'entiisa, naye nkeera waalwo ne mbeera nga nagenda ne ndootoola munnange namutta. Weewaawo amaziga gaatuyitamu ffenna, naye nali sirina kyakukola okuggyako okubeera nga neeteekateeka njolekere Ettanda Walumbe gye yali ampise. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okubiri ntandika olugendo sinziggu. Nasejjerasejjera mpolampola n'eriggo lyange okutuuka mu kayumba kange nga n'obudde bukunidde. Ekyeggulo kwolwo saakikombako ng'omwoyo gwange gwonna guli wa namutta. Kyazira kugwa ku kiriri kyange ne mpulira ng'omutwe gumbobba okukamala, amangu ago nga nzenna n'amaanyi ganzigweddemu. Ekiro ekyo nasula nkaaba kayirigombe anti nga Walumbe antunuza ebikalu. Nabukeereza nkokola anti nga nzenna neekaniikiridde ng'akayonso obubiri nga ŋŋenda wa ssenga kumutegeeza ku bulwadde obwali bunkaabya akajiijiiri. Bwe natuuka eyo nga munnyonnyola nga Walumbe bwe yampita. Olwabisirisa nti nga naye amaziga gamuyitamu. Luno ne mmanyira ddala nti obwange bukuze. Okugenda okugezaako okuyimuka nga we nali ntudde nga sikyasobola. Awo bansitulawo busituzi leero nga sikyalina nagezza. Senga aleese ku mmumbwa ye namugirano ansiiriddeko naye nga nnyabo wange akoowoola abombye. Enkoko zaali zikookolima ekiro ekyo, nagenda okuwulira ng'emiranga nti agenda. Mazima ddala nali ŋŋenda. Anti olwo okusitula kutuuse, obudde okugenda okuvaako eddiba nga by'ensiba bikutuka. Abantu kaakwesomba beesomba, wamma ggwe ng'ekiri awo kitokota si kisaanikire. Enkeera y'olunaku olwo abantu bonna olwamala okulya ebyemisana era nga bonna embuto zibali mu mannyo nga batandika kumperekerako. Bansibirira n'entanda era ne bampa n'ebirabo bingi nnyo, ng'omwo mwe muli embugo eza kimotte, ebitentegere era n'emisala. Embugo zonna baazinsumika kubanga mu nsi mwe nali ŋŋenda okuyita nga temuyita muntu yeetisse mugugu. Olwamala ebyo byonna nga batandika kumperekerako. Abamu baagenda nga batema miranga, abalala bavuuvuuma, wamma ggwe ng'oluli awo olugeraageranya n'olwali ku njovu ekavumba. Nga buli we bayita bagenda basaatuuka busaatuusi era ebisimbe ebyali awo byonna byayonooneka. Bampisa mu kaala akayitibwa Ntembo. Kaali kaalo katonotono era ng'omuddo gwamu mumpi ddala. Mwalimu emiti emimpi ennyo egiyitibwa emitooke. Olw'okubanga akaala ako kaalimu omuddo mumpi nnyo ate nga temuli makubo ga nkalakkalira, buli muntu yeeyitiranga buli we yayagalanga. Twatambulira ddala mu kungujjo okutuusa lwe twakamalako. Naye we kaggweerako we twasanga akagga akayitibwa Malaalo. Akagga ako lwakuba katono naye nga kantiisa nnyo. Okumanya nga kaali kantiisa, abantu bonna olwakatuukako ne basirikira ddala becce. Bannange bonna abaali bamperekeddeko olwatuuka ku kagga kano nga batandika kunsiibula. Ng'olwegindo ndisigalako buumu. Entiisa, okukaaba, leero nnaanyumya ki? Bannange baddayo bakuba biwoobe nga nange ntandika kwepekecca buumu. Mu kiseera kino nali ntambula nga nsiira olw'embuga enfaafa ze baali bambinise. Bwe najjukiranga munnange namutta gye nali mmulese, wamma ggwe nnyiike n'ejjula okunzita. Kyokka ebiseera ebimu nalingamu essuubi nti era siirema kudda. Nga Walumbe bwe yampita, kale bw'alimala okuŋŋamba bye yampitira, nditeera n'enkyusa obuwuufu. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'okubiri. Nzikiriza tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira nga ntuuse mu kaalo Malaalo. Akuume atakumira mpeera.